Honorable Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition ate nga spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform ayina ebigambo ebitali biwoomu byakasukidde abakulu mu gavumenti era ebibatadde ku bunkenke. Leader of opposition ono akedde ku makya nga bwe nkugambye anaagenda saidi wali empigi okuziikirako muganda waffe Akireo Kivombi eyafiiriddwa sister we amanyiddwa nga Mrs Josephine Lunkuse Ntabaazi. Yafudde anaku nga 2 eziyiseewo 2 days back we yafiiridde akati olunaku olwaleero abadde bamuziika saidi zaawe empigi Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Joel Ssenyonyi ne beeyawuzaamu babadde bayina abantu babiri ab'okuziika. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde Kakiri ng'aziikirako foot soldier eyafiiriddwa maama we ate nga neeno leader of opposition nga naye aziikirako Akireo Kivombi eyafiiriddwa sister we. Ebigambo Joel Ssenyonyi byawadde ku nsonga z'amalwaliro n'ebintu ebirala njagala bikuwa sigenda kubanga mwogerera gwali ku Red Zone TV ogenda biwulira agenda byeyogerera kyolina okukola kiri kimu kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kadeka notification kakuyambeko okubeera nga tomisinga nsonga zonna nga bwe ntera okugamba ako kakujjukiza nobeera nga ate otambula naffe. Wuliriza ebigambo bya Joel Ssenyonyi then nze nzije tubeere nga tweyongerayo. Mukadde waffe Monsinyo Kasibante Sebo Mwami Ntambazi ne family Asebo ne banyabo Omukama mulungi era obudde bwonna Omukama ye asigala mulungi buli mbeera zonna. Twagala okusaasira Mwami Ntambazi abantu badde mbawuliranga baga kulunga ayogedde bwe bulumi bw'abadde ayitamu. Tukusaasira nnyo kusaba Omukama akugumye n'abaana ne family. Josephine tetubadde tumanyi nnyo naye nga tusinze mutegerera mu munnaffe Akireo Kivombi. Akireo oyo yafuuka mukwano gwaffe tukola naye ne musajja wa mpisa. Waliwo abantu abalinga Akireo nga musajja wa kiwango nga abeera n'ekibuli naye Akireo si bwali. Akireo oyinza n'omukuba oluyo omuntu omutono naye n'atamuddiza newankubadde asobola. Ze empisa ezo z'alina era tuzze tutegera ne famire ye. Twagala okubasaasira Omukama abagumye. Kigambo kimu kyokka Kulu Ntambazi abadde ayogera ebiseera nge babadde India n'awalala okujjanjaba Josephine. Okusookera ddala njagala kwebaza Sebo ne famire n'abantu bonna abeetabye mu kaweefube oyo okutaasa obulamu bwa Josephine okugenda eyo ewala. Sanji zino waliwo ebintu bye mbadde nkubako kelero omungi. Ekimu ku ebyo juzi nagenda n'ababaka tugenda ku Lubowa hospital bamugiwulira eyo gavumenti agagiteekamu obuwumbi 600 nga Lubowa hospital eno erina kujjanjaba bannayuganda nga tebalina kgenda bweru India oba wa. Twakisanyukira nnyo ekirowoozo ekyo naye obuwumbi 600 obwakateekebwamu ne kaakano teri kiriyo. Era nagendayo ne bagaana okugulawo nga bamanyi tewali kyengenda kulabayo. Era ensonga eyo tukyagiremeddeko tetuyambe omuntu aba afunye obuzibu nga Josephine bwe yafuna n'abantu tebalina kubonaabona omutwala bweru okufuna obujjanjabi. Oweekitiibwa Kyagulanyi abasaasidde nnyo kubanga akola nnyo ne Akireo mukwano gwe abadde alina okujja naye ate munnaffe omulala n'afiirwa n'atasobola kujja. Ne munzikirize malirize n'obubaka bwasimbise bwa ddakiika 2 ka audio munzikirize kabazanyirwa. Mbalamusizaako mwenna abakadde baffe abakulembeze madiini abakulembeze abalonde n'abakulembeze ab'ennono mwenna abakungu bannaffe mbalamusizaako. Nze Kyagulanyi Ssentamu Robert era nga ndi mukwano gwa Akireo twafuuka baluganda. Sisobodde kubeera nammwe olwaleero kuba twafiiriddwa emirundi egy'enjawulo ngeno nange mu kuziika mwannyinaffe yafiiriddwa nnyina naye nkiikiriddwa muganda waffe leader of opposition Honorable Ssenyonyi ne secretary general waffe n'abakulembeze abalala. Njagadde kutuusa kusaasira kwange mu ngeri y'enjawulo eri gwe muganda wange Akireo Kivombi ne famire ye yonna. Kitalo nnyo ekyokufiirwa
mwanyinaffe mukuze ate olumene olumuka ku myaka emito ennyo naye ekyo just kabonero akalaga ekizibu ekinene ekiri mu ggwanga kyekitulwanya enkya n'eggulu okulaba nga tutereeza enkulembera gye tukulemberwamu n'okukyusa eggwanga lyaffe tube n'obujjanjabi obwesigika tube nga tusobola naffe okuwangalako nga omukama bwe yandyagadde naye embeera gye tuyitamu si ya bujjanjabi bwokka ebyenfuna n'eddembe ly'obuntu muganda waffe akireewo wabeera mukomera okumala emyezi egisukka 7 nga tulina 7 naye bannaffe abalala bangi bakyasibiddwa n'emira efaananawo ebyo kyekitulwanya kulanga tubikyusa era kyekitugatta so kyanabo nnyo nti tusobodde kubeera ffenna mukwerekera manyinaffe naye nsaba omukama abagumye omukama abanyiga ebiwundu era obubaka bwa Easter nga Ssaabasajja Kabaka bwe yabutuwadde naffe butubokalemu tugende maaso nga tuyimirira ku kituufu nga tuyimirira ku mazima omukama abamumize ekiralo nnyo ekiralo ddala saba mukama omwoyo gw'omugenzi agumuze emirembe amiina amiina era abakulembeze bannange abaneegaseeko owekitiibwa Sedi Nambooze mbaka omukyalo owampiki abakulembeze abalala Honorable Dr. Lulu Bayira bamwanjulidde dda n'ebyobudde ebigenze Josephine wumula mirembe. Yes, bigambo by'abantu babiri si bya Joel Ssennyonyi yekka, bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye abadde sayidi za wali ekakiri era naye abadde yagenze kubeera ng'ate aziikirako foot soldier ow'ekibiina kya NUP eyafiiriddwa maama we ate ng'eno Joel Ssennyonyi naye alina okubeera ng'ate kiikirira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye najja abeere ng'aziikirako Akireo Kivumbi era embeera bwetyo bwetambudde ate mu ngeri y'emu nakedde kuwa bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ate ye abadde Mitiyana ali wamu ne Honorable Zaake Francis Butebi era nabo balina ensonga ze bakwasaganyiza sayidi eyo era nga omanyi ekibiina ekya National Unity Platform bwe batyo bwe beeyawuddemu ne baba ng'ate ensonga bagitwala maaso bwe batyo. Joel Ssennyonyi abadde mpigi, Alex Waiswa Mufumbiro yabadde Mitiyana, Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde sayidi ze Kakiri bwe batyo batambuza olunaku olwaleero ge mawulire ge mbadde nziza okuba nga nkuwa ate tubeere nga tweyongerayo n'amawulire amalala bwe twogerera nga waliwo ekigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule waliwo ensonga eri mu kugenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kugabula ali mu kubeera ng'agabula abasiraamu abasiibulula era ndowooza akadde kano ensonga etuuse kamala okubanga ncekingayo wentuuka nga obudde bukyali tomanya nyinza okubaako kyenkuwa n'obeera ng'okiraba gwe akyatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV gwe atanaba kubanga osubscribinga saagala omisinga bino nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge kwata akakade ka notification ako kakuyambako okujjukiza nga tutaddeyo ensonga yonna.